Anyways, moving on, onako lwayo gadde masanyu awe Bulange Mengo Ssaabasajja ayi Ssaabasajja gusinze taata woligwa wendigwa alikabya amaziga ndi mukabya musaayi Saalongo Lukoma Nanta wetwa taata gunde magulu nyondo koogerako taata nsensebuka. Ab'ekibiina ekiwayi kivuganya government NUP bakyaddeko wali e Bulange Mengo in quest okuba muno bawagira Obwakabaka bwa Buganda mu quest okubanga erwanisa akawuka akaleeta Mukenenya. Ensonga zino Kabaka birthday run yagiteekawo okubanga egezaako okuvamu akasente bategeka ebikujjuko ebivamu akasente akagenda okukozeza ez'enjawulo mukitegeeramu nnyo maddala kimanyi. So this time around this year bakyali ku mulamwa gw'okulwanisa akawuka akaleeta Mukenenya because kasusse nnyo naddala mu bavubuka mu mulembe guno omutebi okutegeera omulembe guno ogwaffe abavubuka envuumuulo. So twogeddeko n'omukulu amanyiddwa nga Kayemba Solo ng'ono manager w'omuyimbi Nakinku so omu yekka kabula abaddewo mu industry eno for a very long time and he has been proven, tested and proven n'akulaga muno ekintu akikola bulungi. So manager Kayemba Solo bw'otwogeddeko naye atubuulidde lwaki nga bo ab'ekiwayi kya NUP naddala ekya entertainment sector omuli ye Walukaga n'abalala bangi ndabye omukulu Jofrota yabavuddeyo okugenda okugula emijoozi gino egyo matikira ejja birthday ya Ssaabasajja ya ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'atugamba by the way n'akugamba muno oyo omukulu gw'olaba Kayemba Solo manager wa Rema Namakula eyakamala okufuna a very successful show wano mu ggwanga lya Uganda. Yali wano ku Sheraton eyatuuza abanene n'abanene mu ggwanga lino. Yaliko manager wa Chris Evans n'abalala bangi nnyo bazza manager. Ne right now ali mu parliament. So Solo oyo gwola tumuyita Solo eri bamuyita Kayemba Solomon. Solo oyo twogeddeko naye tumugamba Katikkiro agamba abavubuka mu abasinga okutambuza akawuka kano. N'agamba nedda ne n'abawala nabo batwetega nnyo wadde olutanga kiwano nga kitambula nga kyebitigula kati ngola Kiridia Jasmine n'oyiike so ogenda okugendayo nga kikulidde. So tetukomye okwo ne twogerako naye ku bya ssente billions 5 n'agamba ebyo tannabiwulirako tannabitegeera so tajja byogerako naye akubyeko tochi mu corporate nakubako tochi mu kasente then ne ku nsonga za Balaam nga gwe balonzo wa minister okuva eno mu side ya fataba kye byamasanyo. So Kayemba Solo njagala mukuwe nga atubuulira ebikujjuko bibadde binene because baddawo between Mengo Lunguja ne Makerere naye basibye emmotoka okumala ndozi dakiika nga 4 nga abakulu bano wammanga Kayemba Solo Joel Ssenyonyi Louis Lubongeya n'abalala bonna ba MP abalala bangi nnyo adde bavudde mu kiwayi kino kivuganya government okugenda wali okuwagira Obwakabaka bwa Buganda. However omukulu Mathias Mpuuga simulabyeyo which has risen a lot of questions eri abantu nadakwa ava wali mu kokasi ya Buganda. Anyways, for entertainment we keep it so much entertainment, that's why tugenda kuleta tugenda kulaba Joel Ssenyonyi wamulabye wali mu BTM live at 9 tugenda kulaba aba politics enyo genda kulaba Kayemba Solo masa ngenda kuleta ku Walukaga kuletere kwate ku Geoffrey Otaya oberengo kiga. So katugende wa Kayemba Solo tulese leero kulabika ntudduukirira omulango Ssaabasajja we yagamba twetaaga okuyambako naddala mu misinde gino okuyambako abalina akalwadde ka Mukenenya kulabika nabo bafuna obulwadde obulungi obulamu obulungi n'okwewala abatannabufuna obufuna ko akawuko kafuna si musango osobola okubeera nako mu ngeri ennungi kasobola tikasaasaanira balala naye ate oba tonnakafuna ate ekisinga okuba kirungi ennyo kyoba weeyagala bweyagazi n'okuba n'obulamu obulungi. So wadde agamba nti abasajja tulina okyenyigiramu ennyo naye ate n'abakyala nabo balina okyenyigiramu ennyo kubanga bebasinga okuvaako kanaaluzaala bebasikiriza omuntu ng'atambula ali ku ye yeetambulira oyo omukazi n'atambula n'amulaba ng'alabise bulungi n'agamba ki kino so singa abatayiseewo osanga oli teyandikirabe. So mulimu gwaffe n'abasajja okwekomako amaddu n'abakyala okunywera ku baami baabwe. Katikkiro agambye mwe abasikiriza abaana abawala. Tetusikiriza abaana abawala, abaana abawala basinga otusikiriza kuba be baakula obulungi ffe twakula bulungi. Omwana akuyitako wali n'omulaba nga yenna atambula ati n'ogaa ye tukoze tutya mwakola ssente kakati mu mbeera eyo nti kiri sayidi zombi si sayidi emu yokka. Honorable Balaam bamuwadde obwa minisita nga gwe omwero kamingo otya oba kagambo kikosobola omuwa na challenges kizagenda ofacing. Balaam okumuwa obwa minisita si kyewunya kubeera ekyo bulijjo kyakolerera bwe bagezaako omusasula okulabika nti awagidde ekintu ekikyamu ebbanga ddene. N'olwekyo Balaam n'andigambye nti muyozayoza okujja okukolera mu gavumenti yenfu era nkakasa naye talina kyagenda kukola nga banna bwe babadde kubanga ebintu byonna byafa. Naye ye ng'omuntu ekitiibwa akifunye yajja kutambula eweeru nga yeyagala nti nga ndi minisita naye ku bulamu bw'Abannayuganda nti azaabukyusi tewali. Yatugambye ku baana ba NUP bwe baasi. Bw'aba ye yabasiba batandikireko kijja tukola bulungi kuba ffe twagala abaana abo baveeyo. So
twagala ddembe ly'abaana. Honorable nga mu fraternity ya music nga mwe abategesi b'ebivu oba mu ne bamaneja b'abayimbi Balaam kikyasobola bakolera ng'ayisawo mu mbeera. Balaam kyasobola okukola kwogera na mukama we Mwai Museveni ave ku bukulembeze kyekijja okuyamba eggwanga awamu. Kuba saagala nnyo tutunuulire tube n'abantu batono tulowooze mbu kati abayimbi si be bokka n'abasasula okujja mu bayimbi babonaabona lwaki otunuulira sayidi emu. Honorable togereko ku ssente biliyoni 5 ezafulumye. Sinnazirabako. Sijja kwogera ku kintu kye sinnalabako yadde okuwulirako. Bwe naaba nkiwuliddeko nja kuba mu position ekyogerako. Obubaka obusembayo okukunga abantu okwenyigira misinde. Naddala abayimbi. Abantu bonna wenna gye muli oli mukubi wa raga, oli mukubi wa gita, oli mukubi wa kadonkamu nga Kazibwe Kapo, oli muyimbi nga Misa Kisemakula n'abalala, guno omulimu gw'abeene gwaffe ffenna. Oba oli Muganda oba toli Muganda naye ng'okolera wano mu Buganda kitegeeza oba mwana wa Kabaka. Mujje twetabe mu mpaka zino tusobole okuwa Namulondo amaanyi n'okulaga ensi yonna nti Obwakabaka teri kibusinga mu nsi. Moving on, omulanga nange nyongera okukuba omanyi balina kudduka speed naye bangambye ekiri wali ku speaker apartment kitokota si kisaanikire because Balaam ebigambo bimuweddeko bimubuza ebyokwogera nga addressinga naye bangambye omukulu Frank Gashumba ayina ennaku zino Martini Frank Gashumba mubalaka kikuba ngambye ennaku zino ayina ebigambo byafulumya aleka yeetega mukulu naye bamwoyo wa minisita. Wana Uganda kinyuma kino zekabage Uganda kinyuma naye nga Frank Gashumba mu ngeri y'enjawulo ebintu byakwetega wamma weetege kuba ne Balaam naye abadde nga yeetega naawe weetege tomanya maaso awo maybe mu mwaka ogujja nga tumaze tuva mu byakalulu kuba ebishafo zaawedde tomanya bayinza okubaako gye bakuteekawo mu ambassadorship oba wantuntu awo besa okubaako bakuteeka naye waliwo omwana yadde ku social media n'abuuza nange kambuuze nga Fala Martin tetuwulyanga ko ba obbi ne ba ogi ba Gashumba yasomera wa? Ona dawo nakibuza Gashumba ayogera kino naye Gashumba like towulya nga muntu avayo n'agamba muno obbi wa Gashumba oba ogi wa Gashumba kati nenja gendako eyo side zeeyo is it Mitala Maria Masaka gye yakuli Villa Maria either Mitala Maria wa Villa Maria we watyo ngendeyo nkoleko ko story gye yakulira eyo Gashumba tutegere wajjaso kwa nyanfune obbi wa Gashumba obanga oli emanyi obbi wa Gashumba obanga oli ogi wa Gashumba bambi mpayo ko exclusive kwa nkoye abantu okumbuuza Gashumba gye yasomera nga simanyiyo. Anyways, talking about abantu abasoma katogere ku mwana mulenzi Daddy Rutaya ono bakimuyita Daddy because abadde mu industry for a very long time naye tumuguddeko awo ono nga yebba w'omukyala amanyiddwa nga Mami Irene Namatovu era nga no bamaze ebbanga ddene nnyo nga bali mu mukwano so twogeddeko naye saagadde nnyo mubuuza bya mijozi because solo abadde amaze